I love you. Nasinaga kutuka. Cause I love you. No, I love you. Kubanga nkwagala. It is okay, it is okay. Ne wasra nenga twagala okubuuzako oli oteroda. Ngaya bwe mira. Ogaya bwe mira bikawa byokola ki? Nenga twagala okubuuzako mabali eyo muli mutya musirye mutaka tse mwasiye malidadi sana nnyo tuba tuyingidde osazira nyaze nyirinyiri nga tuyisizaako wadde akadakiika. Beautiful song coming in from mwana mulenzi manyidwa nga Dax Vibes all away from the ghetto. Kamota. Ali under management ki? Firebase. Then Chariyo. Then Leboye Vajita vibration music, something like that. Yes. Nenga bambi mawulire gannaku nnyo yafunye accident, but I want to thank God. Mbadde njagala kunayo kusinga tunajja kumpewo mwana mwenzi Dax Vibes yafunye accident akabenje kabadde really dekabusa. Kabadde yadde kabusa bayi bafudde. Nenge gibafudde munga balamu. Kabadde kabi. Kabi nnyo. Mu Luzungu kitwa cha fatile. Fato accident ke yabadde munenga twaka kisekeramu bambi twagala musindike sala za mwe nenga ye yafunye bufune bonna benja listed ne crew ye jatambula naye okuli manager okuli DJ we ne promoter wa music moto kaddemu abantu batano batamulege ntegeddeko okuva ku Senzale kamo kyamuno they are really okay and fine twagala okwebaza mu kama kangane mbata tekamu mbazira ki motoka eba nange mbazira mukwano gwange tomuyingiza muzino nsonga nedda mbazira ntiwe yamuyimbi mbu muyimbi yamukuba public figures abakyasinze okuba nga bafuna obubenje dekabusa ate nga ebiseera ebisinga mubamu abatalutonda naye nga bambi twagala okwebaza omutonzi okuba munamuwadde second chance guno mulundi ndowooza kati baselebrity babiri mu January mukama beyakawa second chance okulaba nga balaba obulamu yasooka bamuyita mwana mulenzi oba omukulu Pastor Rosias Bujingo oluvannyuma lw'okuwona amasasi owokubiri abadde Dax Vibes tukyagenda mu maaso ebikinjogera bwogezi ku bantu mukama badde amasasi yes era nakawona so twagala omubuuzako pastor mwoyo wa mukama ye yamulabula era twagala omugamba nti ogamba otya naye kyo ekituufu ndi wa black nnyo bulijjo sibe nti bwefaana wakyusa ku kifaananyi kyakwana yambadde naye ng'amanya yenze King Smith nga bulijjo sitambula nzekka siyogereko kiki nagambye nti sitambulaokyalimu empewo weekend tuliveemu access 2011 Rora Kambamazi is my name and of course entertainment stories leero nyingi nnyo sisobola kukolabira kubuuza abantu bali ku Facebook tubagala nnyo mwabatekamu kaddata kammwe ate namwe abalabira ewaka onyuse n'onywa kacaayi n'olya sapayo nga bolaba access mama ne King Smith tuba tuyingidde okuba nga tukutwala mu entertainment naye nga njagala okuba nga nkujjukiza nti ayagala okutravelinga ogenda kuba nga oyita mu ba Harrow Travel Consultants beeboka abatali bafere mwanatu ebisale byabwe si byakujubisa no si lugambo they drop you to the airport they pick you they are good at time management banange enyonyi terinda bwekuleke bekulese ngo booking flight ndala ezo sente zibachi ndala wano tokwata taxi but those guys oba Harrow Travel Consultants bakwasi babudde ate ne babo tusejolaze nga munange toinayo gomanyiyo olako ba contacts noba gamba juke baba booking za ticket yo nti baba balabe sawa zotuko tukanywa omuntu akute ekipande nga akulinze agenda okubanga ku dropping ku hotel je bakubukingidde munango ogenda kuba nga oyita ku some number gina mutwe yes 0703 that is 446731 beba Harrow Travel Consultants you can travel you can tour you can camp you want to process your visa or passport oyagala passport express bagenda kuba nga tebagikwanguiza mu budde naye ate n'aba King Montage Studios abasangibwa wali enankulabe mu bitala nabo bakugamba oyagala kwepicha Valentine yatusali mu nsonda oliawo tolina mwagalo wekolere ekintu eki wetwaleko mu bifaananyi kyekyo kyokka kyoyinza okukola Valentine is coming. Hey. Where's your boyfriend? You're seated at home, looking. What's all in for King Montage Studios? I will now cry ku Prime Tower. Aba kubireko ku 070225 0702104125. Twagala okwebaza ba graduates mwena. Yes, abayitideyo kwali ku King Montage mujja ne mutwage bwa King Smith tuli wamu nawe tukimanyi gwo kwasaganya ekintu soka tujje ku montage awo otukuba obufaananyi era abaana b'emakerere mwebale nnyonyo. By that today is the first day of graduation, that is 74th birthday. So 74th graduation. Miaka mulundi gwa 7 mwena ngamba gwe
Anti bado gamba birthday. Oh, why? Anti bado King Montage Studios. Ne mujje mumpagire abayina emikolo abayina birthdays mujje nze kinja kuba nkikwatamu ate mbere nga looking very very fantastic nga bwe tuli wano. Mugalero. Agalero. Tugera ku Grenade official. Tusoke tuwe menu. Wow. Tuli kati mu hotel. Tumubuziza bamama. Ogamba otya. Grenade ne tumubuza bingi bye twogedde na Grenade. Twogera ko ne Wiki Benda. Agamba cha boy sotenda. Federation era nga wolereza ensonga lwaki government erina okubawa ensimbi ezo n'obasasulira we basula ne balya. Yandikoze eki. Levickson ne Mick Wine tunoonyeza ko Man of God njagala mubuuza. Tubagamba lwaki mwabba oluyimba. Ne mugamba. Bayo zamu. Si kipya. Copy and paste abikola kivula muno kati yakubye logogo nejjula. Copy and paste tukana ne Wadax vibes. Ate maso tujja kuba tukutolako mu social media. Ne Palaso social media tunawo wale Palaso ne Bayuga boys nga bakolagana luno lutalo lukirako olwa Nicky ne Mega. Ojaddu nnyumiza. Tutandikire watsokere mu weekend ebyabaddeyo. Soko tuwe review ya weekend. Weekend mwademu ebivulu bingi nnyo twatandika ne Fik Fameka ku Friday twalina Namuyomba comedy wali ku Theatre La Bonita. Ina movie premiere abachikuba abana bachikuba yes era njagala okusalutinga bwe mwaje okwagira Namuyomba comedy twaina movie premiere ya Borders. This was fully sponsored by Uganda Communications Commission era bambi yali yakabinyo. This week tuinayo movie premiere ya Apologize ku okusatwa ku National Theatre bingi nye bigeno kuya mweno week neka tusoke tuddeko emabega muki mu weekend tandikire ku chiko ebyo bivule tutandikire wa Fik. Tutaga Fik Fameka. Ekisooka first of all Fik Fameka eno yali concert yesoose mu kisaawe kino era nga yakoze atya relatively fine 50-50. Chogamba kale lindako ku Crystal Panda. Crystal Panda asobola okutegeka wa ngaoyo yakoze na afuna kwa baba. Ate Crystal Panda tumuteeke nansana. Anti abadde akuba munne. Biveeko. Omanyi wao kibaita okulipira boda nga gobeso ejjo yagala okukola kyagala ogiripira. Bakyalipira boda but I want to give you a review of what really happened. First of all Fik Fameka came really late on stage. Ekivu kyatandika late. Fik Fameka najja late ku stage. Ontegera bunyo. I have never seen a concert etandika kwazage ninga sawe mu kitundu nga bacha programming amatala ne sound. So there was a lot of disorganization. I wouldn't say, but I think late communication from the omanyi promoter yeyunga ku kivulu kino late. What time management? Asekeredde. So ekivulu kino producer wakyo sijja mwogerako because naye bamu contacting late. Bamu contacting 3 days to the event. Baninga batamanya event jeri. Anti ngamaze ofuna aso kiteka mu sente. Fika beka leta ina sente zimala kuteeka kivulu kino. Nga sindi bwe yetegeka. Nga sindi bwe yetegeka. So bambi wali wawo tugende ntwala nkutwale tukikote tukikwate. Ne Fik Fameka yangambe ekintu kimu. Yangamba Nze Smith ndi muyimbi. Ebyaba promoter tebikola kite binkwata. Ba promoter baba yesa abantu abayisinza abana bawo benjo kola kibe benjo kuyimbira. And he did so. Ne wankubadde ka live katuka ekiseera. Ne kabula. So netugenda ku lubaati. DJ Nati mixing and but talking about that event, best of the best performer of the day was Grenade. Grenade, but I think he had quite a good number of people who wanted to do with tent. Chabade chere, anti mamba tekao tent okusobola okulya ku space. Twali mabega nenga abantu inzo gamba bali masaka bazina gugu. Bali balondira wonte mabega. Entezali zija muddo bamani musamba kapira. Ne twalwe channe wunyisa ekivwe kyantu bali bayingidde. Sai kitufereyo watali bajira regular. Abantu bajja VIP chakola kichabulamu kuba emeza zali mundoze emeza nga 10 ku 15 naye ezinga zali zaba sponsor bwana ngola nafuna emeza kwe natula nenywa soda tenga ngenze kola osegede bunyo zali za media sponsors ekirala ekyali ku kivulu ekyo amatala gatuka ne gaba kyankalanye ekivulu kyali stopped by the Uganda police olwobudde FIFA Meka ejja ku stage really late ejja ku stage sawa 4 dakiika 45 yaina kujja Meka ku kivulu kyono jja kusanya dakika 5 nga kina kugwa kusaa mukaaga sasa ina kujja 2 kati how was that dressing code dressing code yo yakola amawulire okusinga na nyinyi kivulu namalanga akubye ngato ya bana nengato ya mitu oba ya kilo 10 oba 10 mwata ngato ya bana ne gundi ne mpale nga ya bana nani yagamba ya bana abanange bana yakikola ya leta fashion yeyo yakuba bizige fashion they are just byali nga byadda osegede bunyo nanga tadda fetwa ateze empale zepalo za bazita lombeto
nze saali wedda ize nkola research kwa ndi fashion forward ndi wawa ate olabika wazambala nedda sambala Gurunedi. so Gurunedi was my performer of the night. He came on stage ngaali really fresh ngaalabika bulungi ngaali smart toyinza komera mu bisuga mama n'otabeera so Gurunedi amala okuyimba bwati amanyi waliwo a lot of chaos. Gurunedi alina stardom mu ye naye I think ebimu abikolerawo ebitajjira actually waliwo abantu abalaga muno Gurunedi aleka yavaako because Gurunedi could sing nata microphone negwa nayimirira ku stage wati naye nga talaba abantu n'amala n'akomo n'agirondawo n'ayimba wafazali nkuloga n'agita negwa like ng'ayimba bwati obayinza okuvaako ne gugwa and I was like what is going on with this boy kitufu bagamba akozesa kiki nga sikitegeera alimu oba okukawa obuko but we twakola naye interview backstage he sounded normal, he sounded okay, very sane, not insane. He sounded ng'alinga nga talina kye yakozesezza. Then after that nga tumaze okukola interview ye backstage yatugamba ebigambo bingi nnyo ekisooka ye nga kwali ng'olaba kwali naye byakola ku stage yali agatakola ki taliiko so Gurunedi yatugamba ekisooka ayagala nnyo bimaama ekyokubiri tewali agenda mujja ku bimaama ekyokusatu talina mukazi naye ayagala nnyo biki bimaama ki twogera ku bimaama ki bisugamaama so Gurunedi amala tuwa interview ajja atuula ku mmenza waba tewanayita na ddakiika nga bamukuba jeeke ng'akoze eki omwana Rickman omusanga tooza yagujjayo kati era Rickman bulijjo alinda muswaliza ku kivulu kati ekyasinga okunsurprisinga eggaali y'esimanyi gye yayita bw'oba bamukuba jeeke ab'eggaali baba bayimukayo bate omanyi bali abasajja omanyi eggaali ya polisi n'ey'amagye ebamanya jeeke ya polisi n'ey'amagye zanjawulo owa polisi akuba jeeke n'omugamba what have I done owamajja kuba jeeke oba tenayogera what have I done ng'empale omusikine wali olabyako omuntu wamuzimu ng'awulidde esasi nze sirabangako gaali ngeri gye yabulamu naye gaali ya Gurunedi disappeared in thin air Gurunedi agamba leave me alone what have I done I'm Gurunedi official twende I'm Gurunedi official wewe twende kwanza kwa maliza wewe engwala aye boss bamukuba engwala kati ali kuki Gurunedi ngenda kubulya kasoke tulege bigambo kasolo interview je namukolako nga tuli backstage bwe tukomawo ngenda kubulya ngeje bamuyingizamu wansi akabanga lyeri Listen to me. Tomboza mukazi yenna. Nyamama. Listen, Zendi Haji. Zendi Haji. Listen. Me, I'm a ladies man. I love women. Don't ask me any woman. You understand? Come on, listen. Me, bamo bachala bange mujye muri mbagala nnyo, you know that. Togera linyera muntu yenna. Abo bakitegera ogambe oli haji bakitomboza mucha. Anize chawa, ujja kumbuza kwena cha ejjo. Tomboza muntu yenna. Tomboza muchala yenna. Nabasabye respect here, right? Thank you. Gurunedi, me, I'm here for fun and to make money. This is business. So if you try to fuck with my business, that would be a big problem. This is my business, and I'm here to make my fans happy. So I'm going to disagree. Also stopping interview. Also stopping. Federation this is enjoying. Nenga ni muchi. Ne wabayo no jikuba. Kali wema na dayo ko beera kwetu genda omuzike. Omuyimbi Gurunedi yali agezi yakoma kola. Ekikuzi cyane.
Oyo mukulu wange nsobola kuba Bobi Wine mwe mukozesa watu sisobola nali kuliddemu nali nzekewona lyamu mu lulimi naluzi temusitamubuza abantu waliwo abantu abalina ebitabo bamuziita ffe ololabeko kenzo nga n'omuntu wafu nze ne tiimu gye representing oba ne tiimu gye we don't abuse people. I can never abuse Bobi Wine. I can never. Uyu mukulu wange stegera. Oyali nga tata wange sisobola. I respect the man that uyu principle lamba. I cannot. So temuddamu na kubuza. Kati nga muvumira ki. Nze kibuzo kyange kisembayo yoyo. Okkiriza nti n'omuyimbi asobola omuyimbi muno okumujja amasanyalaze oba tekisobola. Amasanyalaze agatera okwokya ebintu naye buli omu alina endowooza ye. Chaliwa. Ne waikibenda chaliwa. Waikibenda siba uwa. Ali yeni skini chaliwa. Edi kenzo lwashite mwagede ku kenzo. Ali yeni skini chaliwa. Mwina bigendererwa byammwe. Ojomo buuze. When did you meet Bobi? Akagari Polisi Federation. Okiriza nti mu industry entertainment mulimu ebiragalalagala bingi. Ekituufu lwakuba siri part of that naye nga buli omu yamanyi engeri gyatambuzamu obulamu bwe nze nga bwendi wano ndi mwana muto nnyo okuddaawo okubuulirira abasinga okulia naye nze kyenyeza oku advice gyempa bato bannange ebiragalalagala si birungi naye bwebusazeewo bibikozesa manyawo okoma naye it's not a good thing. Oyina management Zindi bulungi gwe kyebumanya. Ina management nanja kugibanira busu. Yo. Jikonkone. Jitekeyo. Ngamba jikonkone. Jitekeyo. Jijeyo malo jizeyo. Kale, naye nga Gulunedi yeka kiyo kalabye. Yakakuba nga ka oilo nga keeko. Bambi yadde so fresh. By the Gulunedi abasinga badde mugamba temukyamulaba is because adda wele badde bamutekako arrest warrant nga bamulabira ku kivulu kyonna bajja kwa bamukwata. Enadamira emisango by'okuze emisango gyaza kuba washira gashumba yokwana mu bara. Ne this time around bambi ku kivulu kya Fiki yadde yefuze ne gaali ye yatuka ku mulyango ajiketi namugamba nkukiriza abantu banabo kabe bayingira ne nagenda nabo era bwe yamala najja natula ku tebo naye lwakuva kumbaga tekuba musiyu tekubula musiyu ayina be yali nabo nga basiyu polisi nembo Tikana kwa waikibenda. Lana gena waikibenda Gulunedi yafude nagamba agenda kukola ekivulu omwaka guno cricket ovo naye njagala okutwala omukisa guno mulabula nesekulabula yenna okumalira abantu obudde mugambe Gulunedi Sandi yagadde ofune miranga. Tetwakoma ddi tetwakoma kwa Fazali Nkuloga. Ayina si obuyimba. Liba chao. Ayina kayimba ne Joyranda, ayina kayimba nono omwana ono atasalawo ba mukulu oba muto. Pinki. Wamma twakoma ku picha. Tolaba. Mwatasala no buyimba. Tasalawo. Era alina waikibenda. Yabati. Anti yakolako embaga ku myaka 16. Yagamba ku 10 oba na mukago ba 17. Omwana we yatuula senior 6 ngene myaka 17 bwagamba. Era kati wetogero oba ine myaka 19 oba 2. Tebitegereke kanti geta salawo. Naye lwawuma Pink salawo. Lwawuma Pink anzukiza abayimbi nga Irene Lukoma masa tujja kumwogerako anzukiza abayimbi nga ne kambaleke. Kati sazo kaloka sita ya salawo. Emyaka giraga. Ne Lukoma namulabye ko nga naye omulaba. Lukoma kyabuza Anedda akabiri ko kalaba ka portable. Kitegera tekalaga nti kakulu naye nga